Abakkolinso Essuula 10. Abooluganda, njagala mumanye ebyatuuka ku bajjajjaffe. Bonna baakulemberwanga ekire, era bonna baayita mu nnyanja emmyufu, era bonna ng'abagoberezi ba Musa baabatizibwa mu kire ne mu nnyanja, era bonna emmere baalyanga ku emu ey'omwoyo, era bonna baanywanga ekyokunywa kimu eky'omwoyo, kubanga baanywanga mu lwazi olw'omwoyo olwabagobereranga, era olwazi olwo yali Kristo. Naye era bangi ku bo Katonda teyabasiima, kyebaava bafiira mu ddungu. Ebyo byali byakutulabula tulemenga okwegomba ebibi nga bo bwe baakola. Temusinzanga ebyo ebitali Katonda ng'abamu ku bo bwe baakola, nga bwe kyawandiikibwa nti, abantu baatuula okulya n'okunywa ne basituka kuzannya. Tulemenga okwenda ng'abamu ku bo bwe baayenda ne bafa abantu 2,300 ku lunaku lumu. Tulemenga kukema Mukama ng'abamu ku bo bwe baamukema ne bazikirizibwa emisota. Era tulemenga kwemulugunya ng'abamu ku bo bwe beemulugunya malayika n'abatta. Ebyo byonna byabatuukako biryoke bibe ebyokulabirako, era byawandiikibwa olw'okutuyigiriza ffe abaliwo ng'enkomerero eneetera okutuuka. Kale oyo alowooza nti ayimiridde yeegendereze ng'aleme okugwa. Ebikemo ebibatuuseeko byebyo ebituuka ku bantu bonna. Katonda mwesigwa era taabalekenga kutuukibwako bikemo bibayitiridde. Era mu kukemebwa anaabawanga amaanyi ag'okugumira ebikemo n'amagezi ag'okubiwangula. N'olwekyo mikwano gyange, mwewalenga okusinza ebyo ebitali Katonda. Njogera nammwe nga mmanyi nti mutegeera. Kale mulabe kye ŋŋamba. Bwe twebaza Katonda olw'ekikopo ekiweebwa omukisa, tuba tetussa kimu n'omusaayi gwa Kristo. Omugaati guli gumu, era ffe abangi tuli omubiri gumu, kubanga tugabana ku mugaati gumu. Kale mulabe ab'eddiini y'Ekiyudaaya kye bakola. Abo abali ebitambiro eby'oku alutaali tebeetaba wamu ne Katonda aweerezebwa ebitambiro ebyo. Ddala ŋŋamba nti ekitali Katonda oba ekyokulya ekiweebwayo eri ebitali Katonda biriko kye bigasa? Nedda, temuli mugaso. Kye ŋŋamba kye kino nti ebyo abantu b'ensi bye batambirira babitambirira balubaale so si Katonda. Naye saagala mmwe mwetabe na balubaale. Temuyinza kunywa ku kikopo kya Mukama ne ku kikopo kya balubaale. Temuyinza kuliira ku mmeeza ya Mukama ne ku mmeeza ya balubaale. Kale twagala kunyiza Mukama? Ffe tumusinga amaanyi? Byonna bikkirizibwa, weewaawo naye si byonna ebigasa. Byonna bikkirizibwa naye si byonna ebizimba. Walemenga kubaawo afa ku bibye byokka, wabula afenga ne ku by'abalala. Buli ekitundibwa mu katale mukiryanga nga temuliiko kye mubuuza olw'obulungi bw'omwoyo gwammwe. Kubanga ensi ne byonna ebigirimu bya Mukama. Atali mukkiriza bw'abayitanga ku kijjulo ne mukkiriza okugenda, buli kye babaleeteranga okulya mukiryanga nga temuliiko kye mubuuza olw'obulungi bw'omwoyo gwammwe. Naye omuntu bw'abagambanga nti kino kyaweereddwayo eri ebitali Katonda, temukiryanga olw'oyo abagambye n'olw'obulungi bw'omwoyo. Ŋŋamba lwa bulungi bwa mwoyo gwe so si gugwo. Waliwo ayinza okugamba nti lwaki eddembe lyange likugirwa olw'okweraliikirira kw'omuntu omulala? Bwe ndya nga neebazizza Katonda, lwaki nnenyezebwa olw'ekyo kye ndya nga neebazizza? Kale byonna bye munaakolanga, oba kulya oba kunywa, mubikolenga nga mugenderera mu kitiibwa kya Katonda. Temwesittazanga Bayudaaya newankubadde Abayonaani, wadde ekibiina ky'abakkiriza Katonda mu Kristo. Mube nga nze agezaako okusanyusa bonna mu buli kye nkola, nga sifa ku bulungi bwange nzekka, wabula ku bw'abangi balyoke balokolebwe.